Ochala bw'okwanjula n'embaga. Kitange uddu bagiraddewo n'omukomansimbi njirengedde era gweri omukolo guno bagulaze bulungi gugo Delta TV eguliko abantu kikubira engalo ez'amaanyi kitange Ssaabasajja the king of Buganda uno tumulese olese empala bwa yine empolo kumasero atikala tutaka nakatungibwa butodene uno natumpa kwa sekesa olese ekyezo
tumulese. Abayesa kulya Buganda lyeryo. Ate kitange njagala kutegeeza nti ne maama tumulese nanyini kisaakaate. Olese nanjiri Simayiro. We can go back. Teyanza nnyo. You can take it. It is for it's time to take that drink from the elder, but I think Dolos ajja kusooka nnyo. Selector mulabye kendezaako tubabuulira abantu ekigenda maaso. Dorothy has finally reached to his better half. She will first of all take a sip. Dorothy will first take a sip and then gives to the husband to take it all. Mulenzi tabadde bulungi. A very big hand clap. Yeah. Therefore, Anthony, there is something that he must go in that class. Ataddemu zidola. Azitaddemu. Hello. Right now, that is a cultural function in Nigeria. Era omuwala agenda kumujjayo amuleete. Receiving blessings from the elders. Passing from the elders. Selector Katono. Simon leta wine. They have reached and knelt before the elders. Bless you. They are receiving blessings from the elders. Abaana abalenzi mwongere okusombawo ebintu bino. From the bride side. And multiply And after there, they will cross the side and receive blessings from the groom's side, the elders. Anxiously waiting for that particular moment. The chief is here, the dad is here, the mom is here, and Anthony is now bringing the girl to receive blessings from the elders. Waiting for them, and the dad and the mom eagerly waiting. Balize abantu bawe bikisa esawa eno era bafukamideko wansi. The elders are now blessing their children. They are now blessing their children. The chief is with us, and the father, the heir, is with us. We glorify your holy name, immortal and invisible God, creator of heaven and earth, the strength and glory of Israel. We thank you for this great and memorable day you have made in the lives of Dorothy and Anthony. We thank you because at the proper time in your agenda, you brought them together to be husband and wife. Anthony, thank you, and wife. Well done, God bless you and family. God bless everyone in your family. Let's now go to the cake.
Vincent. Era bw'amalirize Gonsinga okulaba. from the bride to the groom. To my husband and to the entire family, I'm so grateful. Thank you so much for coming to come and see me. Thank you so much to come here to meet my parents. And to Anthony, my love, I love you so much. Thank you so much for everything. We love you so much. And I have a small token just to say thank you. And just books and some refreshments. Ibo kweni, Ibo kweni, Ibo kweni, Nigeria kweni. Programu yaffe bwekyo bwewedde era nga ng'amakya abagole baffe be tulaze olunaku olwaleero banange congratulations naawe waliyo nga tonafuna mukolo banange toggwamu ssuubi one day one time ojja funa omusajja akuwasa ate ng'akwagala okitegedde naye nga munange maliriza leero nkoledde wano ku Sharita School of Beauty nga ndina abakyala bano abalungi banaye mutububireko ani we yaseka nga nze ono gwekide naye bamuyita Nashiba. Nyaba osoma ki? Nsoma makeup, n'okustyling abagole. Wano mazeewo bbanga ki? Mazeewo emyezi 2. So fa ki ky'omanyi? Manyi bingi nnyo. Sijja kumenya kuba bingi nnyo kati byenjize. Nga te nkyalina bbanga ddene mu maaso. Naye ate ng'okutte mangu. Iye. Kale webale kunyirira. Nugwembiri ogwagala. Ngwagala nnyo. Weeraba otya mu maaso myaka nga 3 mu maaso? Myaka 3 mu maaso nja kuba ndi mugagga nnyo mu nviiri. Nja kuba mmanyikiddwa nnyo. Ate ono omukyala atudde wano. Nze Aneti. Ye Nakayimba. Nakalema. Wano mazeewo bbanga ki? Myezi 2. Myezi 2. So fa ki ky'omanyi? Manyi styling, makeup n'okusiba enviiri. N'okusiba enviiri. Enviiri ki z'omanyi kati? Siba pencil, kawiivu, rocking yenna. Yes. Ndi wakabi. Ku weekend oddayo n'otuula ku mutweka. Iye. Nenkola ne setting liturgy. Yes. Banange babi. Omuwazi ndi bulungi madam. Sharita School of Beauty. Oh my god, nungi. Ate by the way, besides enviiri tufunye ku mukisa nti batubuulirira ffe nga ffe. Ate ebiseera ebimu bajja ne batubuulirira ng'omuwala waateekeddwa okweyisa lwansonga eky'omuntu yes kyetaagisa naye era waliyo ebintu ebibiri like discipline and respect babituyigiriza so tebatuyigiriza kale nviiri zokka naye era bagenda into details ne batugamba omukyala we yeeyisa emaaso eyo Nyabo bakuyita ni? Nze naenda Claire. Waviira ludda wangojja? Naviirako eyo bayitayo Mayangayanga. Mu Mukono district. Bakakase nti kati oli Kampala? Kati ndi Kampala. Biki byoyize mu Kyangobeera wano? Njize ebintu bingi. Njize okusiba enviiri, njize okustylinga, makeup. N'omuntu nga bw'alina okweyisa. Era nenjiga nti omuntu olina okubeera ng'okwatagana ne banno bulungi n'okuwa respect omuntu okusobola okujjamu eno ensi okubeerawo bulungi kubanga osobola okubeera ng'oli mukozi mulungi naye nga towa respect oba nga naawe ate era wotowa muno respect naawe tebajja gikuwa kati awo mu byonna omuntu alina okubeera ng'awa respect guno omulimu gwe tulimu tulina okuba nga tuli wasanyufu tulina okubeera nga twefaako olina okubeera ng'olabika bulungi bagamba bemayanga nkomawo ngenda kukola saluuni nkomawo kukola saluuni
byonna ngenda kubakolako bulungi. Kale bambi banange chicha waffe tuwubireko master seberako wano. Master jebaleka. Kale nyabo naye jebale nyabo. Abana osinga basomesa ki? Abaana nsinga basomesa styling. Sofa bali batya bosomesa styling. Abaana bonna nsubira bakutte era gye bagenda okukolera mubesunge bagenda bakolera birungi byereere. Amina. Bannange program yaffe ani agala okuweerezaamu nganza galeyo program. Jango galeyo. Njagala okubebaza mwenna okubeera nga mugondera amateeka ga wano ne mbeerawo bulungi. Abantu bano balungi baagaliza ate era baagala. N'ekirala newaza mama wange okunteekamu ssente kuba kati nze ngenda kumaliriza. Nyabo wakajoininga. Nakajoininga. Okay. Neera siri bubi kubanga kyendabako kyenteeka mu mutwe. Era kino kiwatteekawo kiyambye bangi nange nyini kinyambidde ddala. Bwe najja si bwendi. Kituufu. Yeah. Kale nyabo kati gwagenda tugalirawo program kwako. Batulaba ku Delta TV tukole mwebale kubanga mulaba. Wano tuline anti waffe mama waffe senga waffe bingi eyakolamu Mchalaka wesi Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kunta